waliwo kati abantu abakkiriza nti eddagala eriwanya gyeriri n'eri abagagga bokka. Empiso eyinza n'okuweza emitwalo 10 egya $, se miliyoni 3 naye omuntu awona. Bagambira eddagala gyeriri. Kakati lwaki mu Uganda terinatuuka? Ndowooza batubaliramu abo abantu abatalina kye boonoona bwe baba bafudde. Waliwo abantu nga bwe baba bafudde tebakyusa nnyo kiri awo. So tukyali mu mawanga ago. Nze kakati wano kyenjizeewo kiri kimu nti gavumenti rolling out enteekateeka zaayo ez'okukolagana n'abantu, naye ndowooza b'ofiisa ba gavumenti abamu banafu mu kutuukiriza gavumenti byeyagala. So ekibuuzo kyammwe siina answer direct okujjako kugamba abantu number 1 HIV AIDS siriimu akyaliwo nnyo teweeyibaala, era tuleme kussa mukono tulabule abantu nti enkola ennungamu yatuweebwa okuva edda eya ABC ekyali mu nkola. A, abstain, B, be faithful, and C, abamu bagamba use a condom, abalala bagamba find Christ. Tugamba byonna bikole omuntu awonyezebwe. Ekyo kimu. Ku nsonga ya sickle cells, kati ekyo kyo kyetaagisa te kussaamu nnyo maanyi kulabula abantu nti obugunjufu bwe buzze ne tufunayo n'ebyuma ebipima. Ebyuma bino byali badde bituyamba okumanya nti gwe ngenda okuwasa oba okufumbirwa, ngenda kuyingira mu mbeera naye gwe ngenda okufumbirwa naye tulina possibility ey'okuzaala omwana alina obulwadde obwo. Twogera ku bulwadde obumaze wano emyaka nga 6 nga babuzudde, kuba tuwulidde information nti mu mwaka 1946 lwe bazuula several couples abalina obuzibu bwa sickle cell mu mwaka gwa 46. But there has not been much effort okulabula abantu n'okubaga nti bw'oba tonnaba kuwasa mu kyalo bakufumbirwa mwami, genda ku mu ddwaliro mubuuze omusaayi gwaffe gukwatagana, tetuzaale baana balina bulemu balina bizibu. Those questions are not asked or answered. So finally nze mpeerera amagezi kati okutandikira wano kiri nkimaze nti twegendereze obulwadde bukyaliyo. Ekyokubiri, kati abantu baba bagenda okuwasa n'okufumbirwa tubalabule nti ng'omukwano tegunnagenda wala, ng'amasannyalaze tegannabakuba, mumale genda kukebera nga bwe tukebera omusaayi ku lwa HIV AIDS tuddemu tukebera omusaayi ku lwa sickle cells. Twayitiddwa nga Inter-Religious Council of Uganda. Nze Dr. Joseph Serwadda, nze nkulembera abalokole mu Uganda. Now, twayitiddwa organizations 2, zombi zikola ku byabulamu. Twayitiddwa aba Uganda AIDS Commission, kyokka ne tuyitibwa n'aba Sickle Cell Association of Uganda. Bakoze olukuŋŋaana lumu kituyambe bwe tubaawo tubalabire wamu. And the meeting has been very good. Information esinga gye tubadde tulina, ffe information gye tulina n'abamu ku gye batuwadde wano nkadde teri current. Omukungu avudde mu kitongole ekya Uganda AIDS Commission atugambye nti information gyatuwadde ya 2024. And that should speak volumes to us. Nti tuli mwaka guno the information gitukozesa ya myaka 2 egiyise. So there is no current information. Ne bw'obuuza ebibuuzo biri related ne situation z'abantu, kati waliwo abakkiriza tiwaliwo okukendera kw'obulwadde obwo, ate waliwo n'abagamba nti bweyongera bweyongezi. Mbuuzizaayo ekibuuzo nze kuba kibadde kintawaanya, bakikolere busa. Akati nze ataasoma ddagala nyimire ku kituuti njogera ebyeddagala, munkwatireyo n'ensobi nti yayogedde kino neyakubya embugo. Saagala kukola ekyo.
bo be bateeka okwevaamu basasulire abantu babatambuze babaleete ku bituuti byaffe tubawe eddakiika 5 ba 10 kubanga ne bwe tuba tulanga mugole tumulangira eddakiika 2 naye embaga ebaawo nabo tubawe eddakiika 5 oyogera ku byobulamu genda bakkirize batambuze abantu baabwe. Tulina ebituuti ebyokubiri tulina structures okutandikira ku Saabepisikoopi, Archbishop, Mufti, Presiding Apostle kuserengeta paka mukaalo tulina structures ezitambula tetukyetagana kutambula bintu bingi biri awo tebazikozesa balina n'ebirowoozo tetuzirina kati bakizula gyeziri naye ezabalema kukozesa tebagala zikozesa. Gavumenti tulina media houses mu buli ddiini mulimu TV mulimu ne radio bwe tubuuza ebibuuzo nti naye ssente zammwe muziteekawa batugamba tuziwa radio bweti TV bweti nga boogera secular radio boogera secular TV. TV z'abantu abakola obusuubuzi zo zitwala birango n'ensonga lwaki bebawa ebirango nazo tuzimanyi kakati titwagala nnyo kuloopereza niffe tugamba museewo ensako nga mugamba nti eno ensako egeze ku Inter-Religious Council media houses eziri eyo zibeere catered for mu ngeri eyo tukirabe naye okugamba nti nammwe mujje ffe tujja kusigala nga twogera bye twagala ku TV zaffe wano weeziri ku radio zaffe wano weeziri nga twogera byaffe era tulabula abantu baffe ate kati bo batuvunaane right mu byogerako naye nabo ensimbi zaabwe bazitwala walala be bagamba temunywa omwenge bongera kunywa be mugamba temutamiira bongera kuzimba mabaala kakati tukole ki batwagaza ki so obulyake enguzi n'ebirala bakikolere busa akati nze ataasoma ddagala nyimire ku kituuti njogera ebyeddagala munkwatireyo n'ensobi nti yayogedde kino neyakubya embugo saagala kukola ekyo bo be bateeka okwevaamu basasulire abantu babatambuze babaleete ku bituuti byaffe tubawe eddakiika 5 ba 10 kubanga ne bwe tuba tulanga mugole tumulangira eddakiika 2 naye embaga ebaawo nabo tubawe eddakiika 5 oyogera ku byobulamu genda bakkirize batambuze abantu baabwe. Tulina ebituuti ebyokubiri tulina structures okutandikira ku Saabepisikoopi, Archbishop, Mufti, Presiding Apostle kuserengeta paka mukaalo tulina structures ezitambula tetukyetagana kutambula bintu bingi biri awo tebazikozesa balina n'ebirowoozo tetuzirina kati bakizula gyeziri naye ezabalema kukozesa tebagala zikozesa. Gavumenti tulina media houses mu buli ddiini mulimu TV mulimu ne radio bwe tubuuza ebibuuzo nti naye ssente zammwe muziteekawa batugamba tuziwa radio bweti TV bweti nga boogera secular radio boogera secular TV. TV z'abantu abakola obusuubuzi zo zitwala birango n'ensonga lwaki bebawa ebirango nazo tuzimanyi kakati titwagala nnyo kuloopereza niffe tugamba museewo ensako nga mugamba nti eno ensako egeze ku Inter-Religious Council media houses eziri eyo zibeere catered for mu ngeri eyo tukirabe naye okugamba nti nammwe mujje ffe tujja kusigala nga twogera bye twagala ku TV zaffe wano weeziri ku radio zaffe wano weeziri nga twogera byaffe era tulabula abantu baffe ate kati bo batuvunaane right mu byogerako naye nabo ensimbi zaabwe bazitwala walala be bagamba temunywa omwenge bongera kunywa be mugamba temutamiira bongera kuzimba mabaala kakati tukole ki batwagaza ki so obulyake enguzi n'ebirala